bino radio bye yagamba Big Eye nti oyimba yali alina Big ambassador owa yakutte Lusinzi n'alowooza Big Eye yali saha I swear ekyamazima tuve mu by'okusudia olwimbo luwulira bwe lutuula lulinga lwafulumya eggulo Saha deserves all ebintu by'okulimbalimba abantu mutujjukiza nti ate bani abayimbi tebatujjukiza nti bayimbi Saha abeere mu kakoola ke talina lwali kujjukiza nti naye omuntu atali muyimbi n'okubajjukiza nti abayimbi tuteeka mu nyingi kyokka abayimbi bali eri batudde oyinza lupya bannange bale Saha amadde musamu mujjukize nti muyimbi alina shokootera Africana Saha yabasabye bato ayagala ani Edrisa Musuza Kenzo wa BET Award siyanjie machindi yage ajako ekyo kye muba mukoze ekintu ky'omuntu omu kiyakoze naye yeetunga ekisoko olwo yeetunga ekiso kino bwe tukikola gende machindi ogenda osanga mwana muwala siyanjie ajja kubanga akufunira wero afaananako bwati buno obudress kana kadress sooka kolyamu ku mulimu maama tusuubira osobola okukambala kakuyambako nnyo okulizaamu ebintu n'ogejjera omwo exactly kali mu colors ez'enjawulo enamba ya siyanjie eri 0758 59 18 16 adeliveringa buli wamu wobeera oli kale banaffe aba Slum Survival bakutegekedde fundraising dinner nga 29 omwezi ogw'omwenda tugenda kuba lwakutaano luno ku Colpin Hotel Bwayiise. Omukolo guno gugendereddwamu okukyusa obulamu bw'abavubuka abawangaalira mu mbeera y'omugotteko nga tubawa ebikozesebwa mu kusoma ebyemikono omuli ebyalaani dryers computers wamu n'okutuusa obuyambi eri abalina obwetaavu. Kati bagamba nti gwe wenna alina obuyambi oba ng'oyagala okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno ky'oba okola kuba ku nnamba eno ey'essimu eri 07 65 14 63 07 65 14 63 okusobola okubanga ate ebisingawo okola ki obitegeera. Kakati awo nga tuvuddewo DJ Shan akutegeeza nti ennaku z'omwezi nazo zigenda kubeera 29 28 agenda kubeera ku Climax Makindye mu kyayise Mr DJ mixtape party. Kakati okuyinga jigira bere emitwalo 2 VIP jigira bere emitwalo 5 tebo gagenda kubeera emitwalo 5 so neye ensonga mbadde nsaba mugikwatenga ekyatika mugikoleti mugitegeere. Atawo ng'ovuddewo enakusomeza 30 lugenda kubeera naku lwa mukaaga tugenda kubeera ku Fusion Auto Spa awo Munyonyo tugenda kubeera myaka 14 ja Fusion Auto Spa then emyaka 7 ja BBS Refine. Kakati mukola beyo abayimbi bagenda kuva ku buli ruuyi okusobola nga ate bakuba endongo then abaweereza ba BBS Refine bagenda kubeera waawo sindi anatukuba ku ndongo gyatero yimbira live band ndoza katusuubire so abayimbi bangi abayiseewaawo bakomedde bangi abayiseewaawo semyaka 14 eja Fusion Auto Spa tegibeera mitono so tugenda kubeera mu ndongo kakundiri so mwegatte mu nsonga eyo. Simba Automotive Uganda Limited balese pichipichi ya UG Boss nkubiza okubeera nga tojefunira kyokola gwa kibanja mpo lufuna emitwalo 7 ebalo ya LC abakweyimirira 2 endagamu tuzoneza abakweyimirira n'ogenda mu offices zaabwe bena headquarters wali ekamwocha opposite City Oil so kwangu basangawo ne wano mu ndeba boti ng'ogenda okufulumayo boti okudda ku luguudo lwa Nabunnya ojja kubanga ate nawo otuka ku Butaala ng'ova ku chachi ya Pastor Serwadda okudda ku Butaala okukikire ekabo waawo ku mukono gwo ogwa kkono ng'odda e Masaka kojja okubeera nga ate obasanga obeere nga ate weefuna pichipichi eyo. Ate awo ng'ovuddewo Arapex Style Adhesive bakuletedde ekirungo kya adhesive ekisasinza okubeera nga tekisiba tiles nezinywerera ddala. Kakati bw'obanga otuuse okusiba tiles kozesa ekirungo kino ekya adhesive wa Arapex kirungi nnyo kitabuddwa bulungi nnyo ne bakemist abakyasinza okubeera abalungi. Kakati gwe bw'otuuka okusiba tiles tutunula walala wonna grout abeeri wa Arapex ne adhesive abiri wa Arapex ensonga ebiri nga tekutambulira bulungi nnyo byebyo. Kids and Love Daycare and Kindergarten kubiriza okubeera nga tutwalayo omwana basangibwa bwe bajja bw'otuuka bwe bajja opposite Kevin House ojja okubasanga gw'ayagala okuwandiisa omwana nga yagenda ku mwaka gujja genda olambuleko olabeko environment nga bw'efaanana then omwaka gujja gunaagenda okutuuka ng'ekintu kitambula nga bw'otya. Osobola n'omuteekayo kati omanye abo beekyanga so that omwaka ogujja atandika bulungi ati babonaabona nabo okubaddamu okubajjukiza nti wakyaliyo okusoma.
bakubona bakwana anyway mwami Landiloodi yes wasize bulungi se nene ensonga si yeeyo ate nze nagamba Landiloodi sente tulina wangi mwebale kubeera nazo naye waliwo ensonga eri abantu abamu bajja kutya okugamba nti nina sente ayino ffe tuli bakyala bafumbo tulina abaami tulina abaana abato na mwami nina anti nno njogera ne bakyala bannange ku mizigo kuno olimu bangi batumye gwe abamu ne bayinza osirika naye complaints tuziwulira jjukira tulina whatsapp buzibu ki mwakola ne whatsapp group mugere ne mugeya kakati nno obuzibu bwe tulina bwa bano abawala bano abasula mu mizigo wali wansi bino bibujju bya kuno waliwo kiri ekyeru ekyawali waggulu Landiloodi anyways ensonga yange enkulu eri lwaki abaana abo bayambala obugoye ne besiba buttawero sande ne basiba nga bambadde opale bwe buti bannaye tulina abaami tulina abaana nayeryoka yesiba katawulo ne kalyoka kawula bwe kati bigenda okunaaba bitera okunsanga awo nga mbalongoosezaaku tetwagala buvuyo ku mizigo luli kyampitako nekigamba mwana wange mpola byonyenya bijja kukugwako obadde ogamba ki abula simanyi oba ononyamba naye gwe nanyini nyumba zino zange abo abawala lwaki babeera ku gina emizigo bagende banoonye babeera ewalala era nange nsobola okubuuza mwabakatuuse waki mubeera ku mizigo gino waki temunoonye ewalala where is the problem njala kumanya buzibu saagala tugende mu kusala musango kutukunamira ekikulu mu abasajja muggwamu nebyenkugamba byonna tolina kyewaawulidde wamusanga ali bwerere ng'akunamye bw'ati babeerako ye ng'asimula akabalaza nga yenna ali bwereere ayagala akasiimuuze magulu lwaki baba tebeesiba ku ttawulo lwaki totekawo amateeka agasiba ennyamba agafuga ennyambala ku mizigo gino bannaye tulina abaami babadde ki tebalina bakyala baba abami bammwe balina kati ate omwami atali singo omweraliikirirako ki obulamu tebalinamuko ku nsonyi gwalina otuyamba Landiloodi tetwagala gweyagala ntalo ku mizigo gyo nze nno neevuddemu nenkugamba abantu banyiivu kakati ekisooka bwe ntunulamuko n'amateeka twali tugalina nga tuzimba ennyumba zino so bwano si ssomero buli muntu alina eddembe okukola byakola ki byayagala kakati gwe obuzibu obuli ku abaana obuzibu obuli ku obutawa abafumbo kitiibwa toyinza kunamira bba wa munno bwotyo naye nammwe muyinza ate mubaba kitiibwa nga naye nga nabo balina bye beemulugunya ate bo baabigambye beemulugunya bagamba nti muyinga ennyumba ne muvaayo leeti nabo bave beemulugunye bagala tutule ku kabalaza tunyumye ffe tuli bafumbo bagamba muba mukola ki tuba n'abaami baffe na famirizi zaffe okimanyi nabo kibato kyalinga makitegeeza okuwulira neibawo ng'ayingidde ekisenge ne mukyala we ne bamala ebbanga ddene nnyo nga oli muntu mukulu nabo beekalakaase kati obuzibu kiki tebafumbirwa tebagala osobola okukola amateeka kankuwa amagezi okuwa emizigo gyekitiibwa nti emizigo gyagino emizigo kyenjagalamu ssente si kitiibwa naye nedda munange emizigo gibeera nga giri awo giringa loogi naawe oswala mwami Mubaraka oswala emizigo kyosobola giwa ekitiibwa n'ogamba njagalako bafumbo oba tukole bwe tuti naye vuganya nabo nkufunire kaleeso nsobola okwewebula ng'egyo emisege nkufunire kaleeso olabe nti si kyatteeka naye balwawe batwale wali mukyalawo waabeera okirabe nazimba teekako emizigo gye bali abapangisa bulandodi gabeera n'apangisa mbadde nteesa ennyumba ezaali self contained zaaliyo omuli ebinaabiro toilet nojja mu zino zetugabane ki ekinaabiro kitegeeza nti wano sokoleke wano woosobola 25 wano wookola ki tuli kuzimba tujja genda tofaayo naye waliwo n'abazimbira mu yakakadde ng'asasula kakadde ng'azimba si kyatteeka nti bw'oba ozimba owagira obwo obwamalaaya abaana bwe bakolaawo bajja ne babagula otoyambala otya bwotyo nga toli malaaya kyagamba olugero luliko bamalaaya kakati mbadde just kyenteesa nti mwegumiikirize kubanga onsanyusa engeri gy'oyagalamu omwami wo engeri gy'ozimbyemu amakaago era nsaba Mukama Katonda n'abaana bange babenga ki nga ggwe naye ate naffe waliwo ssebo ababeerawo ne tutula ne tugamba ebyana ebyo bireke ebyana ebyo so kakati kyembadde nsa kwegumiikiriza omwami wo bw'oba otegeera nti alabankana
wajayingire buyingi tasobola kwegomba egyo misego egyo tasobola katale kikulumirawa mbade nonze no mmanyi nti no olinse tuwanti owange kati ate buzibu kibuli luddawa basuka toyinza kwambala bwotyo ng'okimanyi waliwo abaami abafumbo waliwo abaana b'abakazi ng'oli awo olinamala bazambala mu biseera ki Landiloodi nje nkuyiteko ku Sande abaana abo nga booza ku Sande era namusanga yambadde akapala akampi bwe kati anti okwata kutama ne weewuunya ense nabategeera nakitegeera kisuzi nakitegeera kakati jjukira engeri gy'abaayoza tayagala nnyo kwetawaanya so ayagala kubanga ali free kakati Landiloodi omwana yayambala akasaati kati yawumula wano ku kkundi nakala omanyi befumita obugundi era namubuuza nemugamba wakafumita wakola otya namubuuza nakala abakukundi wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza